Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II alagidde Obuganda okunyweza empagi ya bulungibwansi ate n'okunyweza ennyo obukulembeze okusobola okuzzaawo Buganda ku ntikko. Eya bulungibwansi yava dda ku mirembe gy'abajjajjaffe era okuyita mu nkola eno emirimu mingi egizze gikolebwa mu kuzimba Obuganda omuli n'okuzimba mu bantu omwoyo ogulumirirwa n'okwagala ensi yaabwe ne bantu bannaabwe. Tubakubiriza okunywerera ku ndowooza n'emirimu egikuza ensi yaffe bajjajja baffe gye baawa obukulembeze obulungi obutandikira ku Katikkiro era ne butuukira ddala ku baami baffe eyo mu byalo gye babeera. Tukubiriza abaami ba Kabaka ne be bakulembera nabo okunyweza emisingi egy'obukulembeze bwaffe tusobole okukuza ensi yaffe. Twebaza nnyo emirimu egikoleddwa mu ssabbiiti ya bulungibwansi egitwanjuliddwa egikoleddwa mu masaza gonna. Leero Obuganda lwe bukuzizza olunaku lwa bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu ng'olunaku luno lukwatiddwa Bweyogerere mu ssaza lya Kyaddondo. Mu bubaka Kabaka bw'ayisizza mu Nnaalinnya Lubuga Agnes Nabaloga ku mukolo guno, Omutanda ategeezezza nti obukulembeze ne bulungibwansi Buganda mwesobola okuyita okudda ku ntikko n'okukuuma ekitiibwa kyayo. Olunaku luno olukulu ennyo eri Obwakabaka bwaffe ne Uganda okutwaliza awamu. Luno lwe lunaku ffenna lwe tulina okwefumiitirizaako ku buvunaanyizibwa bwe tulina obw'okukuuma ensi yaffe ng'etweyagaza kubanga tetulinaayo waffe walala, kuno kwe kwaffe. Teri wantu walungi nga wammwe era tewali muntu w'ayinza kweyagalira kusinga waabwe. Ku lunaku luno Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mwayise okunnyonnyola obuva n'omugaso lw'olunaku luno. Kyasa ky'15 Buganda yalina kabaka eyayitibwanga Ttembo. Kabaka Ttembo yali musajja muyonjo nnyo. Yali tayagala kulambula Buganda n'asanga ebitundu ebirabika obubi. Kabaka Ttembo. Kabaka Ttembo yali tayagala kuyita mu bukubo obulinga emikwesese gy'emmese. Bwe yabanga alambula Obuganda mu byalo eyo nga we bamuyisa waliwo obukubo obulinga emikwesese gy'emmese ng'ava mu mbeera. Kabaka Ttembo yatayagala bantu kunywa mazzi agava mu nzizi ezitali njooyoote era bwe babanga batambula ne basajja be. Oli n'amala asena olwendo lw'amazzi mu luzzi nga si luyonjo nga kanaamujjuutuka. Era Kabaka Ttembo mu abaami abali wano yali tayagalira ddala mbuga zitali njooyoote. Kabaka Ttembo nga bw'atuuka ku mbuga ey'essaza nga si wayooyoote nga obwami bujja kuggyibwako. Ssebo Nnaalinnya, abaami ba Kabaka bano boolaba abali wano ab'amasaza kumpi bonna bali mu kuyooyoota mbuga zaabwe. Era bangi bampise bandage embuga nga bwe baziyooyoose. Bwe mmanya nti embuga temuliimu bujjo nga buno bwe mulaba sigenda. Tewali kutongoza mbuga ya ssaza ng'erimu enfuufu. Katikkiro asabye abaami mu buvunaanyizibwa bwabwe obw'enjawulo okutambulira ku kulambikibwa okw'enjawulo ate n'okulwana okutaasa Nnamulondo. Ey'abaami okufugirako Kabaka ebitundu eby'enjawulo yo yatandikira ddala kuva ku lubu lwa Kintu kuba ne Katikkiro omubereberye owa Buganda yaliwo ku mulembe gwa Kintu. Abaami ffe maaso, ffe matu, ffe mikono
era ffe magulu ga Ssaabasajja Kabaka. Olunaku lutambulidde ku mubala ogugamba nti kuuma obuyonjo mu maka go n'eggwanga lyonna. Olunaku luno Obuganda lwe bujjukira okuddizibwa ebyalyo nga 8 omwezi gw'Ekkumi 1962 ng'enkeera Uganda lwefuna obwetwaze. Leero lwe giweze emyaka 61 bukya bino bibaawo. Ku lwa Beg Television, nze Naggujja Serena.